Mayiga yavuddeyo n'agamba nti mwena mulonde temutya kulonda ntegeeza Katikkiro wa Museveni Peter Mayiga Katikkiro w'Abanyarwanda Peter Mayiga kyenjagala obalaga kyekiriwa mwetegereze mulabe kikyengenda obasongerako Alubiri lugenda tegeka enkuuka nga bulijjo ekize kibeerawo kuno omulundi bagenda babaza t-shirt za MTN za yellow kumpaka buli ayingira so omugezigezi beera mu amagezi omusirusiru beera mu amasiru omusajja ono tayagalangako Kyagulanyi n'omulundi n'ogumu era takolerangako lubiri mukozi wa Museveni bosi we yoyo amuli waggulu munkuuka bategese kwambaza MTN kumbe bali mukwagala kufuna bifaananyi nti enkuuka yonna yabadde ya Museveni ayina ebifaananyi byanoonya tanabifuna mwaba takimanyiiko mutudde muli awo musowodde ayina ebifaananyi byanoonya tanabifuna jukira buli ujjalaga yonna asomba abantu benyini ne bavayo ne baga abatusombye nga bakayana n'okudduka we babasuubiriza ssente ze batagenda bbawa abantu benyini ne bavayo ne baga batusuubiza omutwe omuto naye tebaagutuwadde 5 lwamaze ne batukuba n'emiggo so Uganda mutambuze vidiyo eno mutambuze obubaka obwo buli omukola vidiyo otambuze obubaka obwo Baganda bafa bava mu Western Uganda balina olugero olugamba nti anyampise ekiniga anya mu mpale oba nonyambise ekiniga nonya mu mpale oluvunulwa nti senga okozesa amaanyi mangi okuyisa omukka omaliriza oyononye mu ngoye wolabidde akatambi kano General Museveni yayononye mu ngoye kankutwale mu vidiyo olaba akatambi ako kolaba mu screen yo eyo y'empologoma ya Buganda baffe chuchu Lukoma Nanta Wetwa omwana wa Muteesa abadde afuutuka waggulu e Bulange ng'agenda ku mukkubo lye omuli Nanta Wetwaye eyo ngoma gy'olaba eri wakati nga General Museveni mu butiitiisi bwe mukankana enteekateeka ez'obukadde basajja be bakiise ekimotoka mu Nanta Wetwa njagala nkulaga ejjoogo eri ku basajja bano bamulengedde nga ava waggulu baffe bamulabye ng'ava waggulu ne balemezaayo ekimotoka kyabwe mu Nanta Wetwaye gamba ne balemeza emmotoka yaabwe mu kkubo lya baffe kanjogereko n'abaana ba Buganda oba oliawo n'abaana abali e Busoga kuba kati wano mukitegeera bulungi kyendi mu kwogerako abasirikale buwana yinki bunsulamu input empewo yankubye bulabye baffe ngajja ne bulemezayo ekimotoka kyabwo Jeno Kaguta bw'onyooma ensanafu tojjaamu mpale n'ozituzaamu kabina kakalu Jeno Bwana Museveni muhoozi olaba akakanyoomonyomo akakamanyiiro we kagenda oteeka Uganda musabe nnyo buli mukulembeze gwe mugenda okufuna nga mugenze mu 226 abeere n'omutima ng'ogwa Kyagulanyi kubanga nze kino njagala nkibabuulire olunaku ne lukya nga nze mukulembeze awo neyafa musimayo n'asasulira ebikolobero kankuddiremu olunaku ne lukya ate nga lujja kukya ng'abantu abalinga nze balina ekifo eky'amaanyi mu ggwanga lyatwe lya Uganda neyafa nga yakola ekikolobero ajja kudda mu kkooti amagumba ge gavunaanwe
bino kambigambe General Museveni kati muli olowooza ogenda kufa mangwe omutima gugamba nti nyinza obutatuuka mu 2026 nti oba bayinza obutafuna mukisa kumpozesa Jeno Yoweri Yoseri bino bitwale kunze wallahi bilaita llahi abanfaanana tuli bangi newe banakuziika tujja kuziikulawo kino njagala mubeereyo nga mukimanyi mukuume nga mweyisa bwe muti Jeno Muhoozi mutambuliraawo abantu mbayisenga ebyonziira okutte nannyinimu kumpi Kampala yonna etudde ku ttaka lye omugalidde ekkubo yaahe olaga amaanyi olaga obuyinza naye mumpulirizemu bulungi abalinga omukulembeze wange gye bali abagamba nti abantu obaleka naye abalinga ffe abasukuma obusungu ababutereka tujja butereka naye nsobola okukakasa nti bujja kukola mu kaseera akatuufu in the right time bujja kukola byonna mubikole yes muyina ebbeetu kukola buli kyemwagala mwe mukube naye njagala obakasa ebigambo bino ne bwe libanga si generation yaffe newe mulibanga mwagenda nga omukulembeze waffe yaliko basajja mwe tuyinza obuteerabira bye mutukoze ekisonyiwo kyammwe kijja kubaako omuwendo kati wano wensaasirira omuntu awagira ebikobero bya ligimu eno ng'ate obiwagira publicly pulirizaamu yaho oli wa mukisa nti Kyagulanyi yaddako oli lake nti yaddako kubanga alina that soft spot for everybody nti nammwe abatagwanidde alina soft spot yammwe naye mpulirizamu bino byonna nga mubikola abantu bakuuma obusungu babutereka wano mu Buganda tugamba kyerabirwa mugambi oba kikoze yakyerabira naye gwakikoze tasobola kukyerabira General Museveni mubikoze byonna biri wano nga tuba tudde emisinde nga mugenze musabe nnyo mu myaka 5 egisooka omukulembeze waffe atuwonye emitima oba musabe nnyo abeerewo nnyo kubanga atukumyekumye bulungi naye bantu mwe kubye mukoze abantu mmwe kubye mukoze abantu mmwe wallahi bilaita llahi musabe nnyo Bannayuganda bawone emitima ku bukulembeze bwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu naye omuntu eyabaterekako obusungu bwali kwata entebe eyo ng'omukulembeze agitadde omuntu anfaanana fe abateerabira mangu wallahi n'aliba yafa emyaka 3 emabega ajja kudda mu kooti awoze amagumba gakumweko omuliro evvutu lisibe ku City Square General Muhoozi nkimanyi buno obutambya ekika kino mu bulaba kati wano si inciting violence nkubuulira mazima olabye ebikolwa byemukola obudde buno okutte Eddie Omwambudde omukozi byonna by'oyagala olw'okubanga olina akafo ak'amaanyi ne bw'oliba egenze emyaka 10 ezzadde lyo waliwo ajja okusasulira ebikolobero byo kankuddiremu General Museveni General Muhoozi newe muliba mwafa emyaka 10
kwayo omukulembeze wafalaga nti wakubasonyiwa era obukulembeze bwe bulaga nti bwakusiiga mukwano unity naye waliyo ffe bensuubira nti tujja kwerabira baffe nga tubayinako obusungu nno obweddala okutta ebbaffe ssebo omuganya okuyita mu kkubo lye akajooga ako akanyoomonyomo mugende maaso naye nga mujjukira ekintu kimu nti is pressure that makes diamonds. Temwerabira nti gyokoma okuzibira amazzi ekkubo ebbanga eddene bwe gasala bwe gabaluka mubeere nga mukimanyi nti magima gyakoma okuboiringira ebbanga eddene nga volcanicity tehappeninga lwe happeninze ebeera ya tabbu nnyo abantu ekisungu kibatta naye lunaku lumu mujja kulaba ku eruption y'obusungu musabe nnyo agenda okuddawo ngamba Robert Kyagulanyi Center mu 2026 awonye emitima gy'Abannayuganda naye obusungu abantu bwe balinako ebikolo bye mbakoze mmwe mbabuulira omulambo gukaguta gujja ziikulwayo gukomeewo guvunaanwe newe oliba waffe emyaka 10 ekyo mubeere nga mukimanyi mugende maaso tujja kwesanga tutawonano bado. Ssaabasajja Kabaka bamulemesezza oyita wabadde ayina oyita mu bwakabaka bwe mu bwakabaka bwe nagamba bano abasajja arrogansi yaabwe yegendo bajjako ye mulabe waabwe asooka batadde ssente empitirivu okubuulira bannayuganda n'abaganda nti Museveni byakola ne Kabaka abirimu Museveni byakola ne Kabaka abirimu tulina n'abavubuka emabega kawo baavaayo Kabaka ng'osirise oba bakutte owulira nga bagezaako olaga ekifaananyi ekiraga nti Kabaka ne Museveni bali bonna babiyiye byonna bye baazimba arrogance otegedde kubanga singa abadde Anita Amongi nga yabadde ayagala oyitaawo babadde ayitawo buyisi senga abadde Mpuuga nga yayagala oyitaawo abadde ayitawo buyisi senga abadde Ssemujju Nganda nga yayagala oyitaawo abadde ayitawo buyisi lwaki nti be bakolagana ne Museveni naye bano abatakolagana na Museveni aba ayagala kubalabisa aba ayagala kulaga nti tebalina kye bali yensonga lwaki saawa zino amugambe nti ate awo tojja yitawo naye ate era ekyo ffe tukifunamu lwaki nti kimala okulaga ensi nti Ssaabasajja Kabaka waffe yawambibwa ate Ssaabasajja Kabaka waffe alimu abo abanyigirizibwa. Yes okitegedde tekigenda natutwalira kwegamba bigambo bingi kunnyonnyola nti Kabaka yagaana ebya Museveni era Kabaka takkiriziganya na Museveni okitegedde tekyetaaga na bigambo bingi akoko kakamala okulaga kubanga singa abadde naye lwaki aba ayagala omuti oboola bwatyo Kabaka mu bwakabaka bwe okumugaa nti toyitaawo wayina oyita nti ate kati toyitawo mu bwakabaka bwe kati sente mwasipeninga zaaki olabe bwe nabagamba nti arrogansi yammwe ye mulabe wammwe asooka nti kati mulinayo bye mwali mwabuzaabuza ngono kati kirajja n'ayogera byayogera abantu ne balowooza nti oba osanga Kabaka yamutumye kati saawa zino okugaana Kabaka okuyita wayagala oyita ekyo kyokka ke kabonero akalaga nti Kabaka mulabe wammwe temumwagala yagaana ebintu byammwe wangaala ayi Ssaabasajja Kabaka nze nkimanyi nkukiririzaamu mutebi tasobola Ssaabasajja Kabaka tasobola ekyo nkikubuulira yabigaana era n'ebizibu byonna omusajja wattu byafuna okuva lwe yayimirira n'abuuza akyatta abantu baffe nga 18 nenga 19 twetaaga kumanya tugenda mu kaseera akazibu musajja wattu n'atandika okufuna ebizibu ebyo eby'obulwadde byalwala era njagala mukitegeere bannayuganda nti Omutanda yawambibwa Ssaabasajja Kabaka waffe yawambibwa ne bw'olaba bamutyoboola kati saawa zino naye ate ekyo kigenda kutuyamba omuntu yenna eyeerimba mbu ayagala nnyo Buganda n'atulaga nti awagira Museveni
oyo abalimba bebo kabaka be yayogerako bebeera mu bifaananyi ebiraga nti baagala nnyo Buganda n'okusinga abalala, kumbe batume, kumbe balabe. Osegedde bano bampuuga bonna bye bakola kabaka tali nabyo, kabaka yabigaanirawo. Bano abasajja baagala gezaako kusiiga kifaananyi kiraga ng'ebbanga lyonna le bazze bakikola nti bakola ebikolobero byabwe, ffe tuli batume, simanyi ffe tuli ab'ebitiibwa, kabaka yampa ekitiibwa. Bw'oba olina Museveni tosobola kuŋŋamba, ng'olina Museveni tosobola kukiŋŋamba nti oyagala Buganda, never. Era abo bonna ba enemy, bw'oba olina abo bampuuga tosobola kunnimba, tosobola kukinnimba. Wangala ayisa abasajja kabaka. Yes, tugenda mu protestive vote. Njagala mu kitegere nti mubawambe ne Ssaabasajja kabaka waffe yawambibwa n'obwakabaka bwaffe buwambe. Yensonga lwaki olaba nga TV ne ziradio ezerimbika okubeera mu kifaananyi ky'omutanda Ssaabasajja kabaka oba obujjajja, radio z'obujjajja ne TV z'obujjajja zonna zikuba Robert Kyagulanyi Ssentamu biwambe byonna. Respect banna Uganda, teri kuzikiza kunga.